Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi. Mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era ne mbeebaza okuwangayo obudde ne tugabana ekigambo kya Katonda, era nga n'olwaleero nsaba Mukama atukulembere, atutegeko omwoyo we, atukulembere ekigambo kye tugenda okugabana ebeere emmere y'omwoyo eri omwoyo gwo, eri omwoyo gwange, era eri omuntu waffe oyo ow'omunda. Ekigambo kino kitwongere okubeera nga tuguma mu Katonda, kitwongere okubeera nga tuli banywevu mu kugondera amateeka ga Mukama waffe Yesu Kristo, mu kutambulira mu kwagala, mu kutambulira mu butuukirivu nga tukola ebyo by'ayagala. Era ekigambo kino kitujjukize gwe ali eyawuliriza, nange ali eno affe abakikuweereza, naffe kennyini kitujjukize okubeera nga buli kiseera mu mutima gwaffe tubeera tujjukira nti Mukama ayagala tukole ebyo ebisaanidde maaso ge, era buli kiseera tube nga tutunula nga tulaba obutego omulabe bw'ateekawo, nga tuyita bbali, nga tusaba Mukama ateekeko omwoyo we, tukole ebyo ebimusanyusa, wabula si ebyo ebitusanyusa ffe ng'abantu, ebyo ebisanyusa Katonda era ebyo ebisaanidde maaso ge. Era Mukama atuwa obuvumu bwe tuba nga tuli mu biseera ng'omulabe agezaako tukema okugenda mu makubo amakyamu, tugume tweweeyo tukole ekyo kyokka Katonda kyayagala, nekiba nga tekisanyusa balala, nekiba nga tekitusanyusa ffe ng'abantu mu mibiri gyaffe, nga oluusi tuwulira obulumi, tuwulira nga kwegamba tulekeddwa mabega mu masanyu g'ensi eno, wabula tube bagumu tukole ekyo kyokka Mukama kyayagala, kubanga empeera yaffe gy'eri. Era tube nga olwo tukutte ekkubo ettono erigenda mu ggulu, nga tetukutte ekkubo eddene eryo erigenda mu muliro. Ab'ensi eno bangi lye bagoberera, wabula ffe tusalewo okugoberera Mukama waffe, tusalewo buli omu okwetikka omusalaba gwe, nga tutambulira mu kwagala Katonda waffe, nga tutambulira mu kwagala muliraanwa waffe, nga tutambulira mu kusaba, mu bulamu obw'okusaba. Kubanga omulabe Sitaani waba atulumba, ye tatunuulira twambadde lugoye ki, tatunuulira tusabira mu kyaki ki, tatunuulira tuli balungi oba tetuli balungi. Ye omulabe Sitaani atunuulira ekintu kimu, oyina enkolagana ne Katonda. Ekyo omulabe Sitaani kyatunuulira. Kyova olaba oli wakola eddogo ng'ayagala kukologa ofe oba obeeko ekizibu ekikutuukako oba kabenje oba ki, eddogo eryo lisobola okukwata, era ddala ekintu kiri kyayagadde kikubeereko oba kabenje oba ki kisobola okubaako, okuggyako ng'olina enkolagana ne Katonda. Kobe nga oli wa ddiini ki, kobe nga osabira mu kyaki ki, ekikulu olina okuba ng'olina enkolagana ne Katonda. Si kikulu nga buli lunaku ogenda ku kyaki n'osaba ng'olina mu kwaya, ekikulu ggwe nga ggwe olina enkolagana ne Katonda. Era ekintu ekyo oba kisindika ne kikwata oba ddogo oba ki, tekitegeeza nti Katonda waffe munafu, wabula kiba kitegeeza Katonda tuba tumusinza n'omumwa nga tumwatula mu lujjudde, naye nga mu mutima gwaffe tukwesa ekibi. Ekyo ekibi ekibi munda mu ffe kye kiwa eddogo amaanyi, ne lijja ne litta ne libba era ne libaako kye lizikiriza munda mu ffe, ekibi kye tuba tukwese mu mutima. Naye wabula tekitegeeza nti Katonda waffe munafu, Katonda waffe w'amaanyi, wabula iffe ekibya mwaba alina okuyisa amaanyi ge, ffe tuba tutalina nkolagana naye. Twetaaga tube n'enkolagana naye, tuleme mulinda mu kizibu wokka, wabula tube n'enkolagana eya buli lunaku. Olwo naye ne mu ssaawa eri enzibu ajja kubeera naffe, kubanga tubeera naye tumuwa obudde. Ekyo omulabe Sitaani kyatunuulira, alaba olina enkolagana ne Katonda. Ekyo kisinga okuluma omulabe Sitaani. Kati ekigambo kino kikujjukize ggwe ali eyo naffe abali eno, tube n'enkolagana buli lunaku, mu buli mbeera, mu ndowooza yaffe, mu mutima gwaffe, mu mutima gwaffe tube n'enkolagana. Mu buli kimu kye tukola tube nga tumanya mu mutima gwaffe Katonda ayagala nkole ki kati, ayagala njogere ntya, ayagala neeyise ntya, ayagala mbeere mu kifo ki. Buli omu nga kinnoomu alina okuba n'ekyo mu mutima gwe. Obubaka bwa leero ngenda kwogerako obubaka nga bwa Famire. Ojja kubako kyoyiga ekikwatagana ne Famire, kubanga tujjukire tulaba mu Bayibuli mu kitabo kya Ephesians, olaba mu kitabo kya Ephesians chapter 5 okuviira ddala ku verse ya 21, 22, 23. Ephesians chapter 5 olunyiriri 21, 22, 23. Wonna watulaga nti omusajja
ye mutwe mu famire era watulaga n'omukyala alina okugondera omwami. Naye tulaba nti ku bulamu bwaffe buno obw'ensi famire nnyingi zirimu obutategeeragana, tezirina mirembe, enkolagana si nnungi, omaama, taata, abaana, abooluganda mu famire. Naye ng'ebyo byonna omulabe sitaani yabireeta. Ebyo byonna biva wa mulabe sitaani. Naye ate ebyo buli sitaani kyaleeta Mukama waffe akikozesanga essomo, akikyusa. Sitaani kyagadde kibeere kibi, ate ffe Mukama n'akikozesa otuwa obujulizi, otuwa obuwanguzi. Ekyo kyennyini omulabe kyaleese Mukama n'akikozesa ate otunyweza mu kwagala kwe, otuleeta ku maviivi ne tumusinza n'otusembeza kumpi waali. Oluvannyuma ate ne twebaza Katonda olw'ekintu ekyo oba okusomozebwa okubeerawo. Kubanga ebiseera ebisinga omulabe sitaani ye atunuulira waba ayagala kumenya famire, kugyawulamu, kuleeta butategeeragana. Omulabe sitaani ye atunuulira ani? Mukulu wa famire. Kuba omukulu wa famire oyo omulabe gw'aba ayagala okuyitamu. Kuba omulabe amanyi kasita atwala omukulu wa famire aba atutte famire yonna, aba agenda gimenyaamenya. Okugeza omulabe sitaani amanya singa alaba taata, omulabe sitaani n'amuteekamu okunywa omwenge, okoma obudde nga buyise, okugenda mu mabaala, okola ebintu ebitali bituufu. Amanye ne famire agenda gizikiriza, obutategeeragana, ssente zigenda mu bintu ebirala, so ng'ewaka waliwo obwetaavu. Kubanga mu kutandika omuvubuka ayinza okuba nga akyali muto tannaba kuwasa, ng'anoonya Katonda era ng'asaba. Naye kati ate n'atuuka n'asaba Mukama amuwe omukyala. Katonda bambi n'amufunira omukyala, n'amuweereza omwana we ajja abeere naye nga mukyala we. Naye Katonda okumuweereza omukyala aba amuweereza ng'omwami ono alina okutwala obuvunaanyizibwa okulabirira, okuuma omukyala ono, omuyambako mu bulamu bwe obw'omwoyo, omusembeza eri Katonda, okumuyambako okulaba nti enkolagana ye ne Yesu Kristo yeeyongera, obulamu bwe obw'omu mwoyo, si mugabirira bugabirizi bino eby'oku nsi, naye n'omuyambako obulamu bwe obw'omu mwoyo, omuzza eri Katonda, omujjukiza okusaba, okusoma Bayibuli. Era ng'omwami ono waba abadde nga anoonya Katonda ng'era abadde asaba, era Katonda aba asuubira nti wanaamuwa omukyala bagenda kubeera muntu omu, omwami n'omukyala bagende mu maaso mu kusaba, mu kunoonya Katonda, mu kutambulira mu kwagala n'okutya Katonda ng'omwami ono wabadde akola nga tannaba kufuna mukyala. Era n'omukyala naye wabazze aba alina okuyambako omwami we okunoonya Katonda, okula omuntu ow'omunda. Kuba bwe tuba tetukyusiddwa oli omuntu ow'omunda tuba tulwana olutalo tetutamanyi, kubanga enneeyisa yaffe mu nsi etali nnungi eviira ddala munda mu mutima. Kati omutima guba tegukyusiddwa tuba tulwana olutalo lwe tutannaba kutegeera. Tuba tulina kusooka kusaba Mukama akyuse omutima. Bw'akyusa omutima ebirala byonna bitereera, kuba Mukama yatukyusa, yakwata ku mitima. Omwami wasaba Mukama amuwa omukyala, era wamala omuwa omukyala olwo ate natandika okusaba Mukama amuwa abaana. Era wasaba Mukama amuwa abaana, era Mukama aba asuubira omwami ono okuyambako abaana bano okula mu mwoyo, enkolagana yaabwe ne Katonda, obuvunaanyizibwa obwo Mukama era aba abuwadde omwami, olwo n'abuwa n'omukyala. Abaana bano okula mu mwoyo, okula nga bamanyi Katonda, obuvunaanyizibwa bwabwe. Era omukyala baba nga omusingi gwabwe n'omwami bali Katonda, omwana newaba abuze nga banoonya omwana abuze, era tebagenda mu basawo bali balogo, wabula era badda ku maviivi ne basaba Katonda, kuba gwe guba omusingi gwabwe, kubanga omwana singa abavudde mu kkubo liri ew'omulabe sitaani, era n'ebibala ebinaava mu oyo omwana era nabyo bijja kuba nga bya bwakabaka bwa kizikiza. Kati bwe basaba Mukama n'abawa abaana, era basobola okubeera bonna abafumba abo, wagenda okuyita emyaka katugeze nga 7 oba balina abaana baabwe nga 3. Omulabe sitaani waba ayagala kutta famire eyo, kugizikiriza oba kujawula, era alumba mwami n'abaako emize gy'amuteekamu. Omwami oyinza okulaba oba olusi atandise kubeera ng'ayomba,
kati olw'okuba omukyala alaba omwami akyuse naye n'atandika okweyisa obulala nga takyamuwulira, abaana ne batuuka okubeera nga tebakyagondera muzadde waabwe olw'ensonga balaba engeri gye yeeyisaamu, engeri oluusi taata waabwe gy'ayisa mama waabwe, engeri gy'amuvuma, engeri gye bayomba, nabo balaba enkolagana awo kubanga abaana balaba nnyo, batwala nnyo kye balaba n'okusinga omuzadde kyabagamba. Abaana n'obagamba tonywa mwenge, tokola woti, tokola kino, bo ate batunuulira nnyo kyokola, ate bayigamu kinene nnyo kye balaba mu bazadde, ate kibasinga okuyiga era bibasinga obuteerabira, balaba mama engeri gyeyisa, tate engeri gyeyisa, enkolagana, era balaba nga tata akoma obudde nga buyise, oluusi takomawo, era nabo abaana bafuna ekyokuyiga omwo. Era oluusi wava okubeera nti abaana tebawuliza bulungi muzadde waabwe kuba nabo balaba byakola nga mutuufu si bye bisaanidde, naye olwo ye sitaani eri abeera musanyufu kuba amanya ye famire agenda jawula, agenda kuleeta obutategeeragana, kubanga obutategeeragana gye bukoma okweyongera n'essaawa ezisaba zikendeera, tebakyalina budde bwa Katonda, tebakyalina budde kusabako wamu, kuweereza Katonda, tewakyali nkolagana kuba omusingi baguvuddeko. Omusingi Katonda era okwagala kutandikira mu mutima Mukama waffe Yesu Kristo watuula. Omwami asobola okutandika okunenya mukyala we olw'ensobi z'alaba, omukyala n'anenya omwami, ne batandika okunenya abaana tebawulira, n'abaana nabo nga balina ensonga zaabwe, buli omu ng'olaba nti ali ku lulwe, emirembe mu mutima gisobola okubula mu baana, mu taata, mu maama, buli omu nga talina mirembe mu mutima, buli omu ng'alinga ali ku lulwe, ng'ebatuula wamu basobola okuba boogerera wamu, naye nga mu mutima buli omu ali ku lulwe, buli omu akola entegeka ze, buli omu kugamba pulaninga ebibye, tewali kukkiriziganya kwa wamu. Naye nga atwala famire taata, singa adde eri Mukama Katonda n'asaba n'akaabira Mukama amuwe Mwoyo Mutukuvu asobola omuwa okutegeera n'okumanya, omwoyo w'okumanya okukola okusalawo okutuufu eri famire n'okukulembera famire yo, ekyo taata singa akisaba nga bali mu mbeera eyo nga tebakwataganira wamu, ye Mwoyo Mutukuvu ajja n'akwata ku mutima gw'omwami. Era okutereeza famire Mukama atandikira mu mwami, esooka singa abanga bali mu mbeera eyo, omwami asooka ye kennyini okutwala buvunaanyizibwa, n'alekerawo okunenya omukyala, okuteeka ensobi ku baana, wabula n'amanya nti kati ensobi ekeviira ddala ku ye nga taata, kuba famire yatandikira ku ye, ye yasaba Katonda amuwa omukyala, era yatwala obuvunaanyizibwa n'alaba nti bazaala abaana, kati obuvunaanyizibwa asooka n'abweteekako nga ye, kuba Mukama yamukwasa abantu abo bonna, omukyala n'abaana abeere n'obuvunaanyizibwa, era Mukama agenda obbamuwa abamaze omuteekako ekisa ekyenjawulo, okubakulembera, okubalabirira, wabula omulabe sitaani yajja nabba, natta, n'abaako byazikiriza mu bulamu bw'omwami oyo, kubanga omwami ye yaba awadde sitaani ekkubo, yabaguliddewo sitaani enzigi, kuba we tutambulira mu kibi ffe kennyini tuggulirawo sitaani oluggi, najja mu bulamu bwaffe, natta, nabba essanyu lye ne famire. Naye kati omwami ali mu mbeera eyo bw'akizuula akomawo eri Mukama, n'akabira Mukama, n'asaba Mukama. Kati wamala okusaba Mukama akwata ku mutima gwe n'Omwoyo Mutukuvu, omwami n'atandika okukyusibwa mu mutima gwe. Watandika okukyusibwa mu mutima gwe, ekisookera ddala atwala obuvunaanyizibwa, n'abweteekako n'amanya y'alina obuvunaanyizibwa okukyusa famire ye. Kati ye nga tanakyusa famire ye, Mwoyo Mutukuvu asooka kukyusa mutima gwe ye ng'omusajja, era omutima gwe gukyuka, ekisooka okukyuka bwe bulamu bwe obw'okusaba. Bw'aba abadde ng'asaba zino ssaala ez'eddiini, n'osaba n'oyogera ebigambo bingi nnyo, n'oyogera kino n'oyogera kiri, n'abaliwo ne bagamba mutuufu omusajja ono asaba, ezo essaala zisooka ne zivaawo. Kati n'atandika okusaba ng'afiira ddala mu mutima, ng'ayogera ne taata, kubanga Katonda toyinza kuddawo n'oyogera bigambo bingi, kino kiri, kuba Bayibuli era etulaga nti ab'eddiini basaba n'ebigambo bingi nga bamanyi bajja kuwulirwa, naye ate Mukama ye atunuulira mutima. Naye kati essaala ze zikyuka, atandika okusaba nga kijja mu mutima, ng'agamba Mukama nnyamba onunule famire yange, nteekako omwoyo w'okumanya, omwoyo w'okutegeera, omwoyo w'okukwasaganyiza awamu ensonga zonna. Kati atandika okubeera n'enkolagana ne Katonda, ng'ayogera naye ng'ayogera ne taata, ng'ayogera ne
Katonda amuwulira era agenda okumuddamu. Kuba oba oyogera ng'omanyi gwogera naye awulira era agenda kuddamu, toyinza kutandika kwogera bigambo bingi ng'oyogerera waggulu. Wabula oyogera ng'ayogera ne taata akuwulira, era olinda mu mutima gwo n'omanya kati aŋŋambye kukola kino, omanya nti kati ayagala nkole kino ekisaanidde mu maaso ge. Ne bwebanga embeera eriwo ekiseera ekyeraga embeera si nnungi, naye umutima ogamba engeri gye nkoze ekisaanidde mu maaso ga Katonda, ekkubo lyenkutte lyerintwala mu mirembe. Kuba Yesu Kristo yatusuubiza emirembe, yatulekera emirembe ku nsi egigye singa ensi bw'egigaba. Kuba emirembe gy'ensi abantu b'ensi bakutunuulira ebweru ne balaba nga ggwe alina essanyu n'emirembe, naye nga mu mutima gw'omanyi ky'oli kati egyo mirembe gya nsi. Naye emirembe gya Yesu Kristo ggwe kennyini mu mutima oba n'essanyu n'abantu lye batamanyi, oba n'emirembe nga giringa gya mwana muto. Webaka nga mwana muto, tolina kyotya, tolina kiweeraliikirira. Kati enkyukakyuka etandikira mu musajja. Taata ye kennyini n'atandika okusaba, n'akomawo neenenya eri Katonda. Kati wamala okukyusibwa mu mutima gwe, olwo atandika ye kennyini okukomawo eri famire mpola mpola. N'atandika okubuulira mukyala we, n'amugamba munnaye mbadde n'ensobi zange, mbadde neeyisa bwe nti ne bwe nti, naye Mukama akyusiza obulamu bwange, kati nange muli mpulira nkyusiddwa. Omukyala we atandika okuwulira ebigambo bino, naye atandika okubanga ali open eri omusajja, naye atandika omubuulira endowooza ye okuva mu mutima. Naye atandika omugamba munnaye nalaba weeyisa bw'oti, ng'okola bw'oti, naye oba okyusa endowooza tukole bw'oti. Kati okuteesa kutandika okujja wamu. Era omwami asobola okwetondera mukyala we, era bennyini ne batandika okukomyawo abaana nga tebakyanenya baana nsobi, wabula bakimanyi kati ensobi zaabwe bo wamu ng'abazadde be baali balina okusembeza abaana eri Mukama Katonda. Mukama Katonda ate yalina okukwata ku mitima gy'abaana. Ng'abaana oluusi okweyisa obulala, omuzadde yennyini yataasembeza baana, bawa budde babuulira ku Katonda. Omwana oba olina omubuulira Katonda buli kiseera n'oddamu, kuba emmere y'omwoyo buli kiseera ffenna tuba tugyetaaga, ne famire baba bagyetaaga. Kati omusajja atuuka ekiseera n'akomyawo famire, abaana n'omukyala, n'abeetondera n'obbeetondera olw'enneeyisa z'abadde yeeyisaamu, n'abeetondera okwogera nabo obulala, okweyisa obulala, okukomangawo ng'obudde bugenze, era n'abasuubiza okuba nabo obudde nabo, era n'ababuulira n'obbabuulira. Katonda yamuwa obuvunaanyizibwa obbakulembera n'omuntu waabwe ow'omunda, okubaleeta eri Mukama Katonda obulamu bwabwe obw'omu mwoyo. Era bwe bamala okuwulira kino, n'abaana batandika okubeera open bulungi nnyo eri bazadde baabwe, kuba balaba omuntu watandika okuba open naawe bw'otyo n'akubeera munnaye, nina okutwala obuvunaanyizibwa n'okubuulira Katonda. Nina kyombadde sikikola mu butuufu bwakyo kimala, naye kati nina okubuulira Katonda, nina okuyamba ku kino. Kubanga ekisa Katonda aba yakikuwa. Katonda agenda okuwa famire ng'akutaddeko ekisa, ng'obuvunaanyizibwa osobola obutuukiriza, naye nga naawe okubutuukiriza oba tolina kutambulira mu kibi, oba olina okuba nga weenenya. Kuba tutambulira mu kibi, ffe kennyini tuggulawo oluggi, sitaani najja nabba, natta, nabako kyazikiriza ddala essanyu mu famire. Essanyu mu famire, kuba sitaani wasanyawo essanyu mu famire y'entandikwa y'okusanyawo obulamu bw'abalala abali mu famire. Olwo taata atandika okusabira famire, atandika okusabira buli muntu ali mu famire, atandika okusabira buli omu kyakola, n'abaana batandika okusabira abazadde, kuba bazuula amaanyi agali mu kusaba, bazuula amaanyi agali mu Katonda, era bakizuula nti omusingi gwa famire guli mu Katonda. Era n'emitima gy'abaana gitandika okukyusibwa wamu, batandika okukyusibwa. Era kiba kirungi, bayinza okwebuuzaako ne beegwako ne mu kifuba, wadde bafamire babeera wamu, naye olwo basabyeko buli omu n'agwako ne munne mu kifuba wadde babeera wamu. Ate era kikola enjawulo. Basobola okuba babeera wamu naye nga taata tagwa nkona mwana mu kifuba n'amubuuzaako, kwegamba n'amusanyukira n'amulaga nti weewaawo bali mu famire emu, naye ate baaluganda mu Kristo. Kuba ekyo nakyo kirala, waliwo okuba n'abooluganda mu Kristo ng'ate si famire yo, ate waliwo n'okuba nga famire yo ate nga muli baaluganda mu Kristo, era mwogera ne mugabana ku kigambo kya Katonda. Olwo Mwoyo Mutukuvu akwatira ddala bulungi ku mutima gw'omwami, ku mutima gw'omukyala, n'emirimu gyabwe gye bakola gikyusibwa, kuba okusalawo kubakola kuba kuva eri Katonda, nga Katonda akuyisa mu mutima gwabwe buli kimu kye basalawo. Kuba ensobi nnyingi
ezibeerawo ziba kusalawo kwe tukola nga tetwebuuza Katonda, nga tetuse gumiikiriza nitulaba Katonda kikyagala tusalawo mu mitima gyaffe, ekyo kinaasanyusa muliraano waffe nga tekisaanidde mu maaso ga Katonda. Olwo omwami asobola okuyita mu famire okusaasaanya obwakabaka bwa Katonda nga butandikidde mu famire ye. Ate kino kibaleetera okutandika okusoma Bible. Kati okugeza bayinza okusoma nga Ephesians chapter 5 verse 21, 22 ne 23 eyogera ku mwami nga omukulu wa famire, ng'omutwe gwa famire, eyogera ku mukyala engeri gy'alina okubanga awuliriza bbaawe. Olwo Mukama waffe Yesu Kristo baba muwadde omukisa okuwonya famire eno era oginunula ng'ayita mu bo bennyini okwewaayo, kuba buli weewaayo eri Katonda akozesa ate okuleeta ekitangaala mu mutima gw'oyo abaakuliraanye. Bwewaayo eri Mukama, Mukama akozesa ggwe okuleeta ekitangaala mu famire yo, okuleeta ekitangaala mu abo abakuliraanye, okuleeta essuubi, essanyu n'emirembe n'okukyusibwa mu abo abakuliraanye. Kati kino kyennyini Katonda kyakola ne mu famire. Era wano omukyala azuula omugaso gw'okusabira bbaawe, kubanga bwe batandika okusoma Bible ennyiriri nnyingi nnyo omukyala zayinza okuzuula mu Bible, nga wolaba mu Ngero chapter 12 verse 4, wolaba mu Ngero chapter 21 verse 9, wolaba kati nga weeyogera ku omukyala omuyombi, Engero chapter 21 verse 9 eyogera ku mukyala omuyombi, tekiba kirungi. Kati ebintu nga bino n'omukyala wagenda abisoma kimwanguyira. Ate mu kutandika Bible eba nnungi okusoma awamu okusinga ng'oli bw'omu, kuba otandika osomako wano naye mubanga ono n'asomayo olunyiriri n'oli n'asomayo, kwegamba ogenda omanyiira, kuba mu kutandika wano omulabe sitaani aba akulwanyisa. Lw'ojja ayagala okusoma Bible otulo nga tukwata, lw'oyagala okukola kino ate essimu etandika okuvuga. Naye mufuna obudde wamu ne mugaa kati katusome kino, leero katwogereko ku kagero ka Nuuwa, leero katusomeko ku kagero we kati twakawulirako ne tunnakasoma nga famire. Ogwo guba musingi, era n'omwana tayinza kyerabira obulamu bwo bwonna. Naawe n'oba ggwe nga muzadde we yali akusomesa ku Bible, mutuulawo ne mwogera ku Bible ku ngeri eziri mu Bible, ebyo tosobola byerabira, bibeera mu mutima gwo, kubanga ekigambo kya Katonda kiramu, kibeera n'obulamu. Buli kiseera oba obirowoozaako nga ekyokulabirako. Kirungi okusoma Bible, gabana ekigambo kya Katonda. Era bwe muba mugabana ekigambo kya Katonda nga famire, olwo mukizuula nti Katonda otuweereza kuno ku nsi yatutonda olw'ebigendererwa bye ye, si ebigendererwa byaffe, kubanga ebigendererwa byaffe tuba tulooza nti wano ku nsi tuli okunoonya ssente, kubeera bagagga, kufuna mirimu mirungi, kwegamba nga tulaba bituyamba ffe nga ffe mu bulamu buno obw'ensi. Naye nga Katonda yatusindika ku lulwe, yatusindika lwa kwagala, era yatusindika tusaasaanye okwagala eri bantu bannaffe ku nsi, nga lyetteeka erisinga obukulu kwagala Katonda ne muliraanwa waffe, nga twagala abafamire zaffe ate tubaagale mu ngeri Katonda, okwagala okwa Katonda, tubaagale nga tubasongera eri Katonda, kubanga enkolagana yaffe olwo ejja kutandikira mu famire wano ku nsi, ate egende maaso ne mu ggulu, era mudde mubeere wamu nga famire. Kubanga emabegako nabaweerezaako obubaka ne mbabuulira nti bw'oba ogenze mu ggulu leero, bw'onaalaba Adamu ne Eva munne etali wala, bw'onaalaba Adamu ne Eva tali wala, ne Abel naye tali wala, babeera awo wamu. Bw'olaba Enoka era olaba n'abalala bangi abali nga famire wano ku nsi, era olaba nti batambulira wamu. Kati naawe enkolagana yammwe esobola okutandikira wano ate ne mu ggulu, era ne mubeera wamu ng'abawuliziganya, ng'abooluganda mu Katonda. Tujjukire abaana babeera buli kiseera nabo balaba enneeyisa ya maama, balaba enneeyisa ya taata. Kati bwe balaba enkyukakyuka ey'amaanyi ebaddewo ne balaba obulamu emabega bwe babaddemu, ne balaba n'obulamu nga tataabwe akyusiddwa omutima, ne maama n'abazadde kati batulamu ne boogera, abaana ekyo kibawa ekyokuyiga ky'amaanyi. Bayinza obutafuna budde kukigabanako na bazadde, ne mu mutima n'omwana alaba nti ekitegeeza Katonda akosezza embeera ez'okusomoozebwa obbasembeza kumpi ne Katonda, obbaleeta ku maviivi banoonye Katonda. Era buli omu aba akiraba nti embeera n'okusomoozebwa okubaddewo mu famire, ebyo byennyini Yesu Kristo byakozesa okunyweza okwagala bo bennyini okwagalana, ate nabo bennyini okwagala Mukama Katonda, ng'okusomoozebwa kuli okuzze Katonda ye kwakosezza. Omulabe sitaani kye yaleetanga ekizibu, olwo ate bo
ekyo nnyini Katonda kyakoseza obanyweza n'obatwala ku ddaala eriddako ate n'obateekerateekera ebiseera ebijja n'okusomozebwa okulijja mu maaso kubanga baba bafuna ekyokuyiga bajjukira engeri Katonda gye yabayisa mu kusomozebwa okwaliwo famire yaabwe ng'egenda kwawukana ne bajjukira Katonda by'abayisizzaamu n'okukolaganiramu n'okwesabira batandika okumanya nti nga famire balina okusaba basabire ebitundu byabwe basabire balirwana basabe nga bagoba amaanyi amabi aga sitaani abalabe be baweereza kuba omulabe ayinza okuba ali eyo ng'alina byaweereza famire funa akabenje oba endwadde ez'enjawulo naye essaala ez'abangi zisinga essaala ey'omuntu omu ekifo ky'okubeera nga maama yekka yasabira famire oba taata yekka be babeera basabira wamu n'abaana bonna buli omu ng'asabira munne ate n'enkolagana ebaawo kuba muba mweyagaliza buli omu ng'ayagaliza munne ng'omuteeka ne mu ssaala n'omusabira olwo buli omu atandika okuzuula omugaso gw'essaala era batandika okulaba obujulizi mu famire yaabwe enkyukakyuka essanyu Katonda lyaleeta olwo ate ne batandika n'okusabira ebitundu mu nsi y'omwoyo ogenda mu kitundu nga luwa bakisabira omulabe sitaani afuna obuzibu okuleeta ekizikiza mu famire eyo oba ku kitundu ekyo kubanga ekitundu kyonna kiba kyetooloddwa omuliro essaala z'abantu essaala zaffe ze tusaba mu nsi y'omwoyo muliro gwennyini zigenda waggulu ng'omukka naye we ziba zituuka eri waggulu nga ku bire zikolera ddala omuliro gwennyini okwokya amaanyi ga sitaani essaala tisizaakusaaga kyova olaba olina okusabira famire yo olina okusabira bamulirwana abo olina okusabira abalabe bo olina okusabira abatakwagaliza era n'obawa omukisa abo abakolomira n'ogabana n'abo abatayina essaala zaffe nkulu nnyo era nsaba Katonda ayongera okuwa omukisa gwali eyo obadde togabana na famire yo kigambo kya Katonda ayongera okuwa omukisa ng'obayita n'obagaba naye tugabane ffe n'ekigambo kya Katonda tusomeko ku kagero kano mbuulira ekyomanyi Katonda mbuulira akagero we kati essanyu eryo lijja kuba ddungi nga mutuula wamu ne mwogera Katonda ne mwogera bannaye kati ne mwogera kagero ak'enjawulo n'obawulira by'oyitamu ne Katonda by'akoledde n'owa famire yo obujulizi n'obagaba naye Katonda yankoledde kino ankoledde ne kiri waliwo amaanyi agali mu bujulizi bangi abafunye okukkiriza kwabwe okunywezebwa mu Katonda olw'okuwulira obujulizi bw'abalala era n'owa famire yo bangi abasobola okufuna amaanyi mu kukkiriza kwabwe olw'okuwulira obujulizi Katonda by'azza kukolera oluusi nga obuwulira balala naye nga famire yo ate bambi tennafuna budde kuwulirizaako ggwe nga ggwe tujjukire olutalo lubeera munda mu mutima oluwa aba yeeyisa bulala mu ngeri etali nnungi nga tetunaba munenya tujjukire omulabe sitaani ye ebirowoozo ebikyamu abiteeka mu ndowooza ye olwo n'abiteeka mu mutima gwe kati ffe tulwanyisa omuntu ow'okungulu naye ng'ekizibu kiri munda mu mutima ate akyusa omutima Yesu Kristo kati tulina kusooka kusabira muntu oyo nga tetunnamusalira musango tusooke tumusabire Yesu Kristo yagenda omukyusa nga naffe bwe yatukyusa nga naffe bwagenda atukyusa era nakati akyatukyusa mu mutima tusabire abantu abo wabula tuleme basonga mu ngalo kubateekako misango nti bebavunanyizibwa ku kino bebavunanyizibwa ku kiri kabe baana buli omu tumusabire kubanga olutalo luli munda bwe tuba tetubasabidde tuba tulwanyisa olutalo olulala tuba tulwanyisa omuntu ow'okungulu ono gwe tulaba naye ng'olutalo luli muntu ow'omunda yakyusibwa buli kimu kitandikira mu mutima gwe gulina okukyusibwa Mukama abakuume baagala nnyo